بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله سبحانه وتعالى واستيب الله بونجزاك تشاري ولم الله سبحانه وتعالى تمسف السوق ساساني من بجيك وجتب محمد صلى الله عليه وسلم استونت سنغو كبانغا تشاري تشبي لانغا تشبي نكتي yabeeranga tusomesa buli kalungi konna katana tuyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga tusomesa n'akabi konna kana tuyingiza ejjana omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda banga bebitiibwa mwenna mbakubiriza okubeeranga tuteeka mu nkola ebyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byonna byatusomesa n'okubeeranga twewala ebyo byonna byatugaana okubeeranga tukola. Okusookera ddala neebaza abayizi mwenna abali mu kiraasi yaffe eno insha Allahu ta'ala abagezezaako okwanukula ekibuuzo ekyabuuziddwa mwenna nammwe ababadde nga mwagezaako okubuuza ebibuuzo bino. Insha Allahu ta'ala kasooke tubeere nga twanukula ebibuuzo bino oluvannyuma tubeere nga tutunulako ku kibuuzo ekyabuuziddwa insha Allahu ta'ala. Ekibuuzo ekisooka ngenda kigatta n'abantu ndooza nga basatu. Asookera ddala ye muganda waffe ayitibwa Jibril Mutaasa Kafeero yabuuzizza n'omulala mwanyinaffe ayitibwa Samiya n'omulala ayitibwa Nakayenze Farida. Ekibuuzo ekyo ngenda kigatta abantu basatu abo nkakasanga mwenna mujja kufuna ansi eno. Mwanyinaffe ayitibwa Samiya yabuuzizza ng'afaanagana ddala ne Nakayenze Farida bagamba nti bo tebaategedde bulungi essola eno esaalibwa etya. Essola eno eyitibwa swalatu tasbihi. Swalatu tasbihi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti osaala eraakanya. Osaala ensalibwa yaayo osaala eraakanya. Nga buli raaka osoma mubanga mu raaka esooka osoma al-Fatiha. Al-Fatiha singa kumanyibwa nti alhamdu. Osoma alhamdu. Bw'omala al-Fatiha eyo oba alhamdu n'osoma n'essuula endala yonna gy'oba oyagadde nga tonnaba kukutama kugenda wansi ku rukuu'i oba ku maviivi, osooka kugamba nti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar emirundi 15 awo ng'okyayimiridde okyogererawo emirundi 15. Bw'omaliriza n'okutama ku maviivi n'osoma adhikaari zaawe zimanyiddwa zitusoma bulijjo subhana rabbil azimi, bw'ozimaliriza n'okyogera emirundi 10. Then bw'omala n'oleeta sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu n'okyogera emirundi 10. Bw'omaliriza n'obeera ng'ogenda oleeta takbiira ekutwala wansi ku sujuudi. Ekutwala wansi ku sujuudi. Ku sujuudi n'osoma adhikaari zaawo n'okyogera emirundi 10. N'oleeta takbiira ekujjawo ekutwala ku rabbi gafirli. Awo bw'ozimaliriza ezo adhikaari zaawo n'okyogera emirundi 10. Then oluvannyuma n'oleeta takbiira era ekuzzaawo ku sujuudi ey'okubiri, ku luvunnama olw'okubiri, era nawo okyogererawo emirundi 10. Bw'omaliriza sujuudi ey'okubiri oleeta takbiira egenda okujjawo okuzzaayo waggulu. Awo wennyini nga tonnaba kusituka osooka kukyogera emirundi 10. Tafaal dhaalika bw'otyo bw'ogenda okukola mu raaka zonna ennya. Bw'otyo bw'ogenda okukola mu raaka zonna ennya. Bw'otyo bw'okola mu raaka zonna ennya. Wano wengendera ku kibuuzo kya muganda waffe ayitibwa Rashidi Kakooza yagambye nti nze seekambuuliraamu mbaliraamu emirundi egyo 75 kubanga bw'onaabeera nga bw'otyo bw'okoze mu buli raaka ogenda kubeera ng'okyogedde emirundi 75. N'agamba nti ye bw'abalamu tegiwera. Simanyi tewambuuliddemu muganda wange gwe wabazeemu otya era wabazeemeka. Twagambye nti bw'obanga okyayimiridde tonnaba kukutama emirundi gibeera 15. N'okkira wansi ku rukuu'i
n'okyogerawo oba ku maviivi ng'okutamye n'okyogerawo emirundi 10 egyo gibeera 25 bw'okutambulika sami Allahu liman hamida n'okyogera 10 egyo gibeera 35 n'ogenda ku sujudi esooka n'okyogera 10 egyo gibeera 45 bw'ovaawo ku rabbi gafirli n'okyogera ezo zibeera 55 n'oddawo ku sujudi ey'okubiri n'okyogerawo awo gibeera 65 kati bw'ovaawo nga tonnaba kuddayo kwesimba okyogera 10 egyo gy'emirundi emeka 75 wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Muganda waffe ayitibwa Fatima bintu Muhammad yabuuza nti essala eno terina budde bwayo bw'erina kusaalibwamu. Mwana wattu terina budde bwayo bwonna bw'erina kusaalibwamu, wabula obudde bwonna bw'oba ofunye saaliramu, okoleka ebiseera ebimanyiddwa nga byaziizibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tusaaliramu, ng'ekiseera ky'otumalira subuhi ng'enjuba tennaba kuvaayo, ekiseera kye baatugaana okubeera nga tusaalemu esswala yonna kebe ya sunna, nawano enjuba weebeera ng'egwira nga tennaba kubulirayo awo baatugaana okusaalirawo esswala yonna, nawano enjuba weebeera nga tennakyuka ekyali wakati w'eggulu omubaka yatugaana okubeera nga tusaalawo essuna yonna, awo tokkirizibwa okubeera ng'osaalirawo wadde esswala eyo, wabula ebiseera byonna oba bukiro oba misana oba ku makya okkirizibwa okubeera nga ogisaala. Era mu ngeri y'emu watugambye nti ggwe agamba nti bwe mba ngisaala buli lunaku, wagambye nti bw'obanga ogisaala buli lunaku olamulwa otya? Tolina mutawaana, era twalabye nti Nabbi Sallama yagamba Ibn Abbas nti bw'obanga osobola gisaale waakiri lunaku omulundi gumu, nanga nti bw'oba tosobola waakiri mu wiiki gumu, oba tosobola waakiri mu mwezi gumu, oba tosobola waakiri mu mwaka, n'atuuka n'omugamba nti waakiri mu bawangazi badde ogisalako omulundi gutya gumu. So bw'obanga ogisaala buli lunaku, ekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akiggondeza, tolina mutawaana. Wano Titi Rehma era naawe watugambye nti gw'ogisaala buli Ramadaani, saba Allah akikuumire, naye nga obanga olina obusobozi Titi obusobola okubeera nga okyongerako okukijja ku buli mwezi, tolina mutawaana naawe beera nga ofuba okulaba nga bw'obanga ekyo kyosobodde genda n'ekyo, naye obanga olina obusobozi okubeera nga okendeezaako n'okisaala buli wiiki oba buli lunaku, tolina mutawaana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Muganda waffe ayitibwa yabadde Ke, linnya kuliko Ke, simanyi bulungi nnyo linnya lyo naye ennyukuta kuliko Ke. Wagambye nti swalat tasbihi eno nga temanyikiddwa nnyo mu umma, nga bwe tumanyi ejjuma, nga bwe tumanyi sunnatul haaja, nga bwe tumanyi sunna endala. Era n'otuuka n'otugamba nti abamanyi abamu bagamba nti hadiisi eyo nafu. Kaakati muganda wange, kino nakyo nsaba okukitegeere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bada al-islaamu ghariba, obusiraamu buno bwajja nga bugenyi, bulinga obupya mu matu g'abantu, naye nga mwana wattu bukadde nnyo. Y'ensonga lwaki bujja kuddayo ng'era bukyali ng'obugenyi, ng'abantu waliwo ebintu bye batannaba kubeera nga bategeera. N'olwekyo ekintu kino okubeera nga tekimanyikiddwa bunafu bw'abantu, bunafu bwaffe abantu, okubeera nga ffe tetufuddeeyo kumanya bulungi bwakyo na kubeera nga tukiteeka mu nkola, naye nga leka kugamba nti temanyiddwa, wabula bunafu bwaffe ng'abatonde okubeera nga ffe tetukifuddeeko nebeera nga tetugisaala. Kyogamba nti hadiisi, abamanyi abamu bagamba nti hadiisi nafu, ekituufu bangi babadde bakyogera, naye mutuufu twagezezzaako kubeera nga tunoonyereza hadiisi eno terina mutawaana. Era bwe nabadde nga ntandika hadiisi eno nakugambye ku bantu abamu abagyogerako, abamanyi bangi abayogera ku hadiisi eno. Imaamu Abu Dawuda yagyogerako mu kitabo kye Sunan Dawuda, hadiisi eri ku 1297 bw'onaba nga okitunuuliddeko yagyogerako. Ibn Majah yayogera ku hadiisi eno mu kitabo kye eri mu 1387 yagyogerako. Ibn Khuzaama naye yagyogerako mu kitabo kye
الطبراني يجوغركو مستبوش مجتمع مجيم الكبير يجوغركو حديث ايو إمام حاكم حديث انو يجوغركو مستبوش مستدركو وحديث يابسة غمكمي إمام البيهقي والنبانجي باكواتي باجوغركو مباشيخ بابا إلانغا باتوكا كسي حديث انو انتوفو ومولي الشيخ وفموا غرينيو شيخ محمد نصر الدين الباني يجوغركو مستبوش صحيح أبو داود محديث ايو يجوغركو ناغاما حديث ايو تينا متوانا إلان شيخ nyini نصر الدين الباني يتوكا كسانتي ركي ذات حديث انو انتوفو تينا متوانا قلنا mulmu Abubakar al-Juri ya gama ta hadisi ta yana mutawana Ibn Manda ya gama ta yana mutawana Abu Muhammad Abdurrahman bonna tu tegeza ta hadisi yo ta yana mutawana na wala baji nyo yongero kunonyereza nenga hadisi yo ta yana mutawana n'olwekyo nkukubiriza tibobera ngo baddemu obugayavu ku nsonga eyo beera ngo otandika butandisi kubeera ngo osala swala eyo mu butuufu hadithi eyo ekoleddwako okunoonyezebwa kungi teyina mutawaana abaajogerako bangi ate bonna nga bamanyi ba hadithi abaatiikirivu nga Ibn Khuzaama bonna nga bwe mbakunnyonnyodde genda ng'onoonya ku bitabo byabwe insha Allahu ta'ala ojja kulaba nga baajogerako bonna hadithi teyina mutawaana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naye nga kiri leka gamba nti nno lwaki sinjatiikirivu feffe nyini nga abatonde tuyina okubeera nga tufula emirimu okubeera nga myatiikirivu weke nyini wonaabeera nga togifudde njatiikirivu nga tofudde kubeera nga ogisaala wajja kubeera nga ogifudde okubeera nga si njatiikirivu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mwana mwanyinaffe ayitibwa Fatima yabuuza n'agamba nti nze mbadde ngisaala nga nsoma nti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kyategeeza nga kiri ekigambo ekigamba nti wala ilaha illa Allah akbar takiteekako n'ekyo tubeere nga tugoberera hadithi eyo ng'omubaka Muhammad sallallahu bwe yagisomesa bw'oba nga obadde tokiteekako n'ekyo nkusaba mu kaseera kano obeere ng'otandika okugiteekako kubanga bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu bwe yagisomesa tuleme kubeera nga tukyusakyusaamu tubeera nga tusoma ekintu ekyo ekirala ekitali ekyo omubaka Muhammad sallallahu kye yasomesa. Nogamba nti bwe mbadde maliza sujud ey'okubiri mbadde sisomerawo bigambo ebyo kitegeeza nti ojja kubeera nga towezezza mirundi giri 75 ojja kubeera nga oli ku 65 n'olwekyo ojja kubeera nga naawe eswala eyo ogisobezza ojja kubeera nga eswala eyo ogisobezza. Sala amagezi ewafaayo nnyo bw'obeera ng'ogenda okusituka ku sujudu ng'ovudde ku sujudu ey'okubiri wabuzaabuza nnyo ebiseera ebisinga abantu abamu ne basituka busitusi ne bagenda waggulu ne beerabira ekifo ekyo okubeera nga bagisomerawo emirundi 10 so gezaako nnyo okubeera nga teweerabira wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ekibuuzo kyaffe ekyabuuziddwa nti sunna kye ki era faradha kye ki. Abantu mwenna wallahi mbeebaza ku kusinziira nga bwe muwadde buli omu kyasinga okumanya abange mwenna muli batuufu mwenna muli baki muli batuufu naye kye tulina okumanya nti oluvannyuma lw'okumala okukikkiriza era ffenna nga tukikkiriza nti ekiyitibwa faradha gwe mulimu gwonna ogwatulwalikuwaako ng'okusaala naddala ng'okusaala ng'omulimu bw'obanga ogukoze ogwo ojja kufuna empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga mwana wattu senga onaabanga ogulese ng'ojja kufuna omusango mu maaso g'ekitiibwa Allah. Ekyo ekitiibwa faradha. Kati ekitiibwa sunna guba oba ebeera nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebeera nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga mwana wattu senga onaabeera ogikoze ojja kufuna empeera nga mpitirivu nnyo naye nga singa onaaba ogirese tojja kufuna musango. Naye kati nno wano waliwo obuzibu era bwe neebaliza muganda waffe ayitibwa Huudu usinzira ate ye nga bwe yannyonnyodde mu faradha zino. Faradha za mirundi ebiri. Tulinamu fardha al-ayni efaradha nga yeeyawulidde ku buli muntu yenna ng'oteekeddwa okugikola ng'okusaala
bw'otasaala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubonereza. Mwana wattu okusaala Allah agenda kukuwa empeera. Naye ate tubaamu nekiyitibwa farudul kifaya. Farudul kifaya ye farda ejja okukolebwa abantu abangi abatono abasigaddewo baleme kubeera nga bateekebwako omusango ng'okuziika oba okusaalira oba okunaaza. Omuddu senga aba afudde ne wabaawo abamusaalidde, gwe n'otasaalira toyina mutawaana olw'okubeera nti toobaddewo era togenda kuvunaanibwa. So nga mwana wattu okuziika omuntu kiri farada, ne bw'obeera nga toziise n'aziikibwa toyina musango. Wakadhalika ne mu sunna nazo za mirundi ebiri. Era wano wenzira ku kibuuzo kya muganda waffe ayitibwa Ratibu Yusuf. Sunna nazo za mirundi ebiri. Sunna ezitibwa al-muakkada ekakafu. Mwana wattu nga sunna eyo senga onaaba ogirese automatically Allah subhanahu wa ta'ala nga ye mwennyini wadde nga yakusomesebwa Nabi Muhammad sallama nga Allah agenda kukubonereza era akuyingiza omuliro olw'okubeera ng'owese sunna. Ye abange bw'obanga otegedde nti sunna eno Nabbi sallama yagisomesa era omuntu aba agikoze wakuyingira jjana, lwaki oba ogireka kubanga temuli musango? Lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatul hasana. Abange twalina ekyokulabirako nga yimbaka Muhammad sallama. Ekyo kyonna kye yatulagira okukola kiyakola kitukakatako kubeera nga tukola tukikola. Ate nga jjukira Yahudu yatujjukiza n'atugamba wama yantiku anil hawa. Allah subhanahu wa ta'ala mbaka Muhammad sallama talina kyeyamwatuza kukusinziira kukwagala kwe. In huwa illa wahayyuha. Wabula buli kyonna kye yatugamba bwabeeranga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tuleme kugayaagaya nnyo sunna za mbaka Muhammad sallama tugambe nti kino eyo bw'okikola ekyo sunna sina musango bwe mba nga nkirese. Nedda, wabula tufeeyo bufi kwongera mu maanyi wadde nga tukimanyi nti sunna nkola ya mbaka Muhammad sallama ne sunna nazo zaayawulwamu emiteeko emeka ebiri. Waliwo sunna gy'ojja okuleka ng'okumaanyi ekirevu. Bw'onaakimanya munnange gwa mpuliza ali mu kiraasi n'omuvubuka wenna, Allah agenda kukubonezaako okusena omuliro. Ng'omuvubuka mwenna mpuliriza ali mu kiraasi eno bw'otaakendeza empale zo ne zigezaako ne zisukka obukongovule, Allah agenda kukubonereza. So nga nsomesa ya mbaka Muhammad sallama. N'okyabanga ebitiibwa sunna tukitwale nga kintu kikulu nnyo, tukitwale nga kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Tumanye nti bwe tunaabeera nga twese sunna z'omubaka, Allah tajja tubalanga abagondedde omubaka we Muhammad sallama, tubeere nga tukola ekyo kyonna omubaka Muhammad sallama kyebeera nga atuyigiriza. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkane kunaku olw'emmande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.